abasuubuzi abakolera ku bizimbe okuli ekya Totala, Kwalisero, Nabukera n'ebirala mu kiseera kino buli nkuba lwetonya naddala abali ku myaliriro egisooka gijjula amazzi ne bafiirwa bya nsusso. Gye buvuddeko ng'embeera eno yakabeerawo basinkana abakulu mu gavumenti ne babasuubiza okubaliyira emmaali yaabwe eyatokomokera mu mataba gano. Wabula n'okutuusa olwaleero kino tekituukirizibwanga. Kati bwe bakuŋŋaanye bano bakombye kwerima nga bwe bagenda okuggala amaduuka agaabwe singa gavumenti tetuukiriza bweyamu bwayo. Tetugenda kulwana n'abantu, tetugenda kukola ntalo zonna, wabula tuggalawo maduuka gaffe. Tugenda kugaggala mu mirembe. Bano babadde bakutte ebipande okulaga obutali bumativu bwabwe, beewuunya gavumenti obutabafaako ng'ate basasula omusolo. Tuli bannamwandu, tuli ba siteepu maatha, mwagala mulabe nga tutondoka tugweri. Yo wakisalanza vayo. Abana ba TikTok muri kuba wa sente. Ife temuli kutukolera ku nsonga zaffe. Kimuli kye mwagala tubakolere. CCA mujja ne musoloza license. Musobira bana abantu mbajja banazijja wa sente gate mbalwaniridde. CCA muri n'obuvunanyizibwa ku bizimbe bino ebizimbibwa. Kati babawadde ensale wa nnaku z'omwezi 25 omwezi guno gavumenti okubaliyirira. Sente zaffe tusaba mwami Mukyala Nabbanja atuwe sente zaffe ebbilioni 2 era ennaku z'omwezi tuwandikidde ekibiina kya futa ne associations endaazo nezitwala abasuuzi nga tubategeeza nti ennaku z'omwezi 25 batwegatteko tukumbe tugale amaduuka gaffe. Wabula yo CCA basabye okukkakkana kyokka n'ebawa amagezi okusooka okwesonyiwa emyaliriro gya wansi egitera okujjuza amazzi. Naye singa abantu bavaayo mu basement ezo kubanga si nkuba yokka ne waliyo n'enzizi ezitulwa oba nezireeta amazzi buli nkuba bwetonya. Ku nsonga y'okuliyirira abantu bano CCA egamba bajolekeza Ssaabaminisita kuba ye yakola ku nsonga zaabwe. Okuliyirira okusinziira ku ebyo ebyali bivuddemu luli ku ebyo byonna bye twabalirira bye twajjayo biri mu ofiisi ya Ssaabaminisita mu Department ya Disaster Preparedness era tulindiridde. Okujjako olukalala lw'abalina okuliyirira okufuluma bangi lwe baawakanya nti abasinga baalekebwa bbali tewali kirala kyali kikoleddwa. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.